Enkya ya leero poliisi eyiye basajja baayo ku kizimbe kya Mukwano Arcade kumpi ne Mini Price oluvannyuma lw'abasuubuzi okusalawo obutaggulawo mu maduuka gaabwe okuggyako nga nannyini kizimbe kino abakkiriza okukola wadde nga yabasabye basasule omwezi gw'omusanvu. Abasuubuzi bagamba nti bangi ku bo baafiirwa kinene nnyo olw'omuggalo ogubaddewo. Bano ogw'omukaaga twali twakagusasula ne baggalawo nago nga tetugukoze kati ebbanga eryo lyonna lye tumaze nga tetukola ssente naffe tetulina we tuzijja. Kati wova eri ng'oli landlord n'ojja n'otunulira ggwe mu nsonga ey'okusasula omwezi ogw'omusanvu nga n'ogw'omukaaga tebaagukola awo kuba kunyigiriza subtendanti. Wayisa akaseera katono abamu ku bakulembera abasuubuzi abakolera ku kizimbe kino ne beerondamu abantu abagenda okusisinkana nannyini kizimbe okusobola okugonjoola ensonga. Era tumaze okukikola tuyisa abasuubuzi 10 tugende tuddemu tunnyonnyole landlord tusobole okufuna obwenkanya kuba tugamba landlord alina okufuna obwenkanya ate n'omupangisa alina okufuna obwenkanya. Ayogerera Poliisi mu Kampala Luke Owesigyire agamba nti abantu 3 be bakwatiddwa nga balangibwa kwagala kwekalakasa. Twongedde okutegeeza bannannyini bizimbe okusigala nga boogerezeganya n'abapangisa baabwe banoonye solution okusinga okwegugunga era ekyo tetujja kikkiriza mu mbeera eno gye tulimu. We tuviiriddeyo nga tewannabaawo kikanyizibwako wabula amaduuka agamu galabiddwako nga bagaggudde.